alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano aba Shifah the hustler omupya ne nkusaba subscribing okonenekadde nga buli video yange ginateekangayo hante gujja okuba ng'osooka okugifuna. Omukadde ekyokola ky'amaanyi webale kwekuumira ku mukutu. Awo we tuli nno nnaku olwaleero ngenda kuba nga mbalambuza ekibuga Saudi. Yena kibuga wabula ekyalo eddungu mu nsozi mu bibira. Leero gye ngenda okubanga mbatwala gwe munnange wenna ali eyo nga ogamba oba gy'oli kyalo tolaba ku bantu tolaba ku mmotoka wabula woofuluma amaaso gakoma kulaba mu bbanga tolina ne kimu ky'olaba kitegeera ng'owulira ogamba oba nveeyo oba biki tuula owulirize olwaleero bye tugenda okusunsulira. Gwe wenna ali e Uganda ng'oteekateeka okujja mukwano nkusaba owulirize bulungi nnyo osobola okuba nga gy'ogenda otuukira nga kyalo nga ogenda okulaba vidiyo eno naye amagezi agalimu n'obubaka bwonna obulimu nkusaba obitwale obikozese. Baana bangi bali eyo naye nga munnaye ate babeera mu kyalo ng'embeera nnungi nga babbosi baabwe balungi nnyo nga bakkakkamu ate okusinga babeera mu kibuga. Okitegeera kati oba ofunye omukisa ng'ogwo wadde ng'oli mu kyalo oba olina okutuula n'okola ekirungi baba bakusasula embeera bakuyisa mu nnungi buli kimu ekifuna ng'omuntu eyajja okukola byakola ki bye yali yeetaaga okusanga oba okufuna azini tebakubonyaabonya tebakuma byakulya omusala bagukuwadde mu budde otuula n'okola tofa ku kifo kikyoli tofa wa wookolera oba kyalo oba kibuga. Kusaba owulirize bulungi nnyo era maaso ku lutimbe olabe Saudi bwe yakula olaba abantu ababeera mu kyalo olaba embeera yaayo kitegeera mukwano n'ekirala pozi mukwano ogendako ku channel yaffe Life Uganda 22 Life Uganda 22 osubscribinge mukwano kugenda nga beerako ebinyuvu naddala bikwatagana ku byobulamu tugenda kutandika okuyambako abantu abatalina mwasirizi naddala okusinga bali mu kitundu kya Kalungu district ebeera Masaka. Channel yaffe endala ebeerako ebyamawulire news updates media channel nayo ogende osubscribinge ate era osharinge. So tugende mu video yaffe ey'olwaleero soke nkulambuze obuwonvu n'obukko. Oyinza okuba e Uganda nga weeteekateeka kujja Saudi nga ekifaananyi ekituufu ekiri e Saudi ky'olowooza gwe tokimanyi naye kati chance eyinza okukwata ennungi oba embi zonna ziba nnungi kuba oyinza okufuna amaka Saudi nga gali mu town naye ng'ate balina empisa embi n'ofuna amaka e Saudi nga gali mu kyalo naye ate nga balina empisa ennungi. Kati gwe olw'okuba nti otuuse mu kyalo nga kino mukiraba n'otya n'okukola ng'olaba wala n'otandika kugamba bannange nze eri sigenda kusobolayo simanya nsozi naye nga balina empisa like basobola okumanya omuntu zano okubeera ng'ogenda kubeera mu tawuni mu mayumba amalungi naye nga tolinaamu mirembe. So mwabateekateeka okujja e Saudi bwe baba bakulese ewantu ng'olaba kyalo tomala gadduka n'ofuna zi groups ne zitandika okugamba gweyo vaayo togenda kusobolayo lelelele nedda sooka olabe abantu obasome abantu bozzeemu then oluvannyuma gwe kennyini odisaidinge ati ndowooza mulaba kino kyalo kiri wala ensozi muziraba kiri wala nnyo n'ekibuga naye n'ennyumba zeezo era nga bwe muziraba enzimba yaayo naye ate nga famire yaayo etegeera kye bayita omukozi balunzi bw'oba wajja kukola mirimu gy'awaka tebajja kukuteeka ate mu mbuzi. So bamikwano kyembagamba nti Saudi abantu ababeera ku maofiisi eyo
tebamanya gwe wa gy'olaga. Ate era like tebamanya wa gy'olaga, kifo ki ky'olagamu. Naddala abali e Uganda, famire ki gy'olagamu, wabula gwe n'otuuka eno ne weegatta mu zi groups ne zitandika okugamba eyo ddukayo, togenda kumalako, bayinza n'okusala, biki, nze nina kino, bannange biki. Bannange mwegendereze, bw'oba ofunye enju, yingira enju olabe abantu bayo beeyisa batya. Mulekerawo okugendera ku gundi, ku magezi g'abantu abatakolangako mu mayumba. Yeah. So, to all the newcomers in Saudi, abajja nga muli bapya mujja kubabyeyo mu mayumba g'Abawarabu. Saudi bagamba nti ddungu na njazi. Yeah, it's true. Bw'oba ogenze Jidda, Southern Jidda, yeah, ddungu kizibu okusanga enjazi ez'amaanyi. Naye kati eno simanyi nakumanya kaalo ke mmanyi kokka nti bakayita Nahar. Be bakayita gaazi agaabala obulungi ennyo nno. Ndowooza mugalaba. N'emiti gimerako, subhanallah, ne gimera waggulu okwo. Emiti ne gimera waggulu ku njazi. This is Saudi Arabia. Akatundu akayitibwa Nahar ekayitibwa. So totya gwe Kadama munnange gwe bakaleeta n'otandika okutya bannange enjazi, bannange kino kiki. Nze simanyi nakumanya, era nga bw'omanyi ebyalo enju zeesudde. Kati waliwo eri emitala, kyokka endala ate ne bannange. Kale byonna bizibu, naye ng'ekikulu mbadde njagala kubalaga ku miti gino nti Katonda akola ebintu ebyewuunyisa. Kuba njazi naye zimerako emiti, era mu biseera bya winter nga kati obuti buno bwe buba bukaze, enkalu enku muziraba, bajjayo enku ne baba nga bakuma enku okufuna ku bbugumu. Era mu biseera by'omusana n'ekizibu engeri gye bali balunzi, famire gye ndimu nnunzi. Mu biseera eby'omusana embuzi zifa nnyo. Zifa nnyo kuba omusana guba gwaka nnyo, ng'ate amazzi gakola ki? Ng'amazzi gookya, gaba gabuguma. Kati obubuzi bwabwe bufa. Lutu eri oba nabo balaga obubuzi obwafa nga babukanyuga wano mu luwonko, era buubwo mubulaba bumayiti. Kuba kati omusana gugenze gukendeera. Omusana gukendedde, obubuzi bwe buno.